Webukeeredde enkyalero ate ng'olutambi lumaze okukyukira omukulu Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ensonga nno kaakati agenda kwejjusa ekyamukwasa maama n'amulimbalimba mbu eri waliyo omusimbi ate ng'omusimbi munnange teguliyo era bw'atyo maama w'omukulu Muhammad Nsereko avuddeyo ne yeetondera omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine oluvannyuma lw'okuvaayo mbu yamuwabya ono mbuno yamuwabya bw'ati n'amusuubiza mbu eri waliyo ssente ate nga ssente muganda wange mukwano gwange nga teziriiyo baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'okubategeeza nti pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine the President of Uganda yalina sse yekka yalina seeko eggwanga lyaffe litambulira ddala ate nga ligendera ddala mu maaso twongera obajjukiza n'obategeeza nti ebintu Mpuuga bigenda ku kaseera byemwekyukira aliko emmandwa emulondoola emmandwa kisembo eri mu mulondoola baganda bange mukwano gyange twongera obajjukiza nti kekano akaseera akatuufu muganda waffe Honorable Muhammad Ssegirinya Masaka Kaddugala. Yes, embeera eyabaddewo buli omu agimanyi naye buli gwe mulaba criticizing ekyabaddewo e Masaka njagala okubategeeza nti afiiringa nti yawanguddwa. Ssegirinya yeerwanidde olutalo n'aluwangula nga bwe yagamba nti fight hard era yabadde fighting hard. Zo kennyini ayogera essaawa eno twasimbula ogenda e Masaka ssaawa 9 ogw'ekiro. Tetumanyi lwaki twakipulaninga bwe tutyo ne be natambula nabo ne tugamba tusimbule tugende e Masaka tutuukewo ng'obudde bukya era bwe kyabadde. Nze kennyini Big Eye neewunyiza okulaba ng'ate ndi ku command center eyabadde ku command center ezimu ezicontrolling embeera eyabaddewo. Saakirowoozaako saakiplaningako n'olunaku lwakya sikimanyi nti ndigenda e Masaka essaawa 9 ogw'ekiro. N'olw'ensonga eyo njagala kibalage nti Ssegirinya yeerwaniridde olutalo n'aluwangula n'akozesa abantu byakozesezza okuba nga awangula olutalo olw'okuba nti nno tagenda mu mikono gy'atandyagadde kugendamu nti n'oyandibadde nga mulamu. Ssegirinya munena mukimanyi Ssegirinya baamusiba. Ssegirinya n'aweebwa beyiro eyasooka ne baddamu ne bakwata Ssegirinya abadde ba following ensonga zino ne bamukwata ne bamuwamba buwambi nga bamutadde omulamuzi yasooka yamuwa beyiro ne baddamu ne bamukwata abali bagoberera ensonga eno nga bayimbudde mu kkomera. Naye ababadde baagala okukwasaganya okuziika kwa Ssegirinya amaanyi ge mwabadde mukozesa okwagala okuwamba mayiti ya Ssegirinya okugitambuza nga mu bye mwagala lwaki sige maanyi ge gamu ge mwakozesa nga Ssegirinya alaja nati tagenda mu mikono gy'atandyagadde kugendamu nti n'oyandibadde nga mulamu. Ssegirinya munena mukimanyi Ssegirinya baamusiba. Ssegirinya n'aweebwa beyiro eyasooka ne baddamu ne bakwata Ssegirinya abadde ba following ensonga zino ne bamukwata ne bamuwamba buwambi nga bamutadde omulamuzi yasooka yamuwa beyiro ne baddamu ne bamukwata abali bagoberera ensonga eno nga bayimbudde mu kkomera. Naye ababadde baagala okukwasaganya okuziika kwa Ssegirinya amaanyi ge mwabadde mukozesa okwagala okuwamba mayiti ya Ssegirinya okugitambuza nga mu bye mwagala
lwaki sige maanyi gegamu ge mwakozesa nga Segirinya alaja nati mulwadde nga ne bamukwate alaja nati bannange ndi mulwadde njagala kufuna bujjanjabi embeera yange sinnungi lwaki sige maanyi gegamu ge mwakozesa mwenna abali criticizing embeera eriwo essaawa eno buli bwabadde buwanguzi bwa Segirinya nga ye ekigambo kyagamba fight hard ekigambo ekyo tekyali kitono tekyakomyawo yasigadde fighting hard okuba nti n'okuziika kwe aziikibwa emikono emituufu egyo gye yabadde awuliramu emirembe noti bali ba opportunities abadde baagala okukola omukolo wali bajjaawo boogererewo ebigambo byabwe bo bye baagala oba oliawo Segirinya byatakkiriziganya nabyo akitegeera fe Segirinya yatukozesezza to be honest zinange Segirinya nabadde mbe yakozesezza sinti wana badde so close to Segirinya naye navuga twavya wanesawa 9 ogw'ekiro senave waka nebe natambula nabo etutuuke Masaka Kaddugala engeri gye nayingiddemu mu command center nti kino kibe bwe kiti bannange tukolwe tuti ababaddeyo mwandabye mwabadde mu kiraba oba poliisi bwe yajjidde okwagala okutwala maiti saakirowoozaako saakiplaningako naye nazze ngamba abalenzi tewaba awaseguka era tewaba wajja wano ekintu kyonna tewaba wajja wano ekintu kyonna okuva ku makya ssaawa 11 okuva ssaawa 11 zenatuuse Masaka twabadde tuli ku kintu kulaba mbeera esigala etya nga Segirinya bwe yandikyagadde ebeere everyone criticizing yawanguddwa Segirinya bwe bulumi bwalina Segirinya yawangudde olutalo temunenya ki naye ne bagezezzaako okwagala okucompromisinga aba family era kyaganyi era njagala n'okubategeeza nti bannange Segirinya abadde w'amaanyi g'abantu mwabanenya NUP mbu yakoze bweti NUP eteeka mu nkola ekyo amaanyi g'abantu kye gagambye ekiteeka mu kikuba NUP amaanyi g'abantu ne wabula eteeka mu nkola amaanyi g'abantu kye gakoze eki era kyatadde mu nkola abadde ku ground mwabadde mu kiraba kyonna kale mwabategese omukolo eri ewalala bwe mba mwabadde mulowooza nti kale nti musobola nnyo ennamba ezammwe zandibaddewo nga nnyingi oba oli awo kyandirabise nti nno fe abadde ku side eno we are outnumbered we would understand that oba mwandi to outnumberings okitegedde naye Segirinya yeerwaniridde Segirinya yalwanye ne ab'enganda be bandyagadde okuyitamu okubuzaabuza maama kuba maama ye mwamulabye bambi embeera gye yabaddemu era bagezezzaako okumuteekateekamu naye ng'olaba sikyakkiriziganya nakyo maama yabadde akakibwa kuba singa yabadde takkiriziganya nakyo yandibadde waggulu eri gye mwategeseza tenti otegedde ezammwe ni maama yabadde wano wabula mmwe ne mupikamu information ne mwagala abayisizewo ki olw'okubanga maama atayagala kunyiiza eno tayagala kunyiiza okitegedde naye ng'ekituufu yabadde akimanyi kyova olaba yazze n'atuula wakati wali otherwise yandibadde asigala eri nagamba mundeetera omwana wange naye maama yabadde akkiriziganya kino era Segirinya amuleese n'amutuuza wano Segirinya fought hard he is fighting hard and is still fighting so buli agezaako kuba ekyabaddewo afiiringa nti yawanguddwa munnange wawanguddwa
Segirinya yakuwangudde. Segirinya yakuwangudde nze nakirabyeko. Ebisere bisinga tujja mu time oba ezimu oba nojjamu ng'olwedde emikolo gitandise. Nze bwe natuuka essaawa 11 atandikira okugoberera ensonga zonna. Namaze kudda waka ne ŋŋamba omusajja yeerwaniridde kituufu. Omusajja yeerwaniridde. Kati muntu ali eyo pikamu information ne mwagala abayisizewo ki olw'okuba nga maama atayagala kunyiiza eno tayagala kunyiiza okitegedde naye ng'ekituufu yabadde akimanyi kyova olaba yazze n'atuula wakati wali. Otherwise yandibadde asigala erinaga mundeetera omwana wange naye maama yabadde akkiziganya kino era Segirinya amuleese n'amutuuza wano. Segirinya fought hard. He is fighting hard and is still fighting. So buli agezaako kuba ekyabaddewo afiiringa nti yawanguddwa, munnange wawanguddwa. Segirinya yakuwangudde. Segirinya yakuwangudde nze nakirabyeko. Ebisere bisinga tujja mu time oba ezimu oba nojjamu ng'olwedde emikolo gitandise. Nze bwe natuuka essaawa 11 atandikira okugoberera ensonga zonna. Namaze kudda waka ne ŋŋamba omusajja yeerwaniridde kituufu. Omusajja yeerwaniridde. Kati muntu ali eyo nga tonnaba kugamba nti bannange bano bakoze bati anga siga maanyi ge bakozesa. Segirinya amiddwa beyire ebbanga lye yalwalira. Alibadde ge maanyi ge gamu eddoboozi lye wandikozesezza naye ate mwagala wano mu kufiirwa mulage obuyinza. Mulage obuyinza. Mulage amaanyi. Olw'okuba mmwe mwagala okuyisa bye mukola ki? Mwagala. Naye Segirinya yagaanye. Bwe muba mwabadde mwagala nnyo essente mwandiziwadde aba famire bo ne baddukanya. Tegedde. Bo ne baddukanya emikolo gyabwe. Naye ate si kujja mwe muziwadde omuntu yategerera buli kimu yakolera bajeti yakola ki. Olw'okuba bo balina ebyabwe bye baagala okuzannyira ku Segirinya. Ne Segirinya finally